good. Be good. Even your grandchildren will benefit from that. Kama tudinu tudano. As you learn out, you're repaid. Today, if you use your position to make people suffer, trust me, your relatives are going to be made to suffer. If you use it right and you make people to find peace and solace within your service line, even the people, even your grandchildren will enjoy when you're not even there to see anything. So, I conclude by calling upon you as Muslim brothers and sisters. There is nothing permanent in this world. Never, I repeat, never replace what Allah wants you to do with anything else. Do what Allah wants you to do. Have the moral mind in you. Put the people you serve first. Consider individual human dignity. Treat people fairly and be honest in your work. With those four, you are rest assured of your career growth, of social cohesion, and personal development. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubaza okulike nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulike ntambula ffenna wakati mu kuzimba nyaffe Uganda. Olunaku olwayo tutandise ne video eyo ey'omu ku basirikale abanene ddala mu poliisi ya Uganda oba oliawo ng'alina obubaka bwe yeetikidde Bannayuganda ab'enjawulo. Bannayuganda abatudde mu ofiisi oba abasavinga nga abasecurity, Bannayuganda abali mu bifo by'obukulembeze, Bannayuganda sekinnoomu buli omu waali obubaka oba oliawo bumukwatako. Bw'abadde alambika ensonga agambye nti kama tudinu tudan, nti buli oba oliawo kyokola mu kaseera kano okusinziira ku nsomesa y'obusiraamu bajja kikolako, bwe batakikoleko bajja kikola ku baana bo. So nagazaako okwenfasizinga buli muntu waali oba buli muntu yafeesi gyatuddemu agezeeko nnyo okwekenneenya byakola, kuba byokola bwe bita affecting eggwe mudda oba oliawo bijja kukosa abanaava mu ggwe. So obubaka buno bw'otunuulira ebintu nga bitambula mu ggwanga, babitongole bikuuma ddembe, bannabyabufuzi n'abantu sekinnoomu babuganyulwamu butereevu. Tulaba ebikolwa oba oliawo kakati for instance nga tutambulidde mu layini y'ekyo eyeetisa obubaka kyalimu ab'ebitongole bikuuma ddembe n'engeri gye bahandolingamu abantu ab'enjawulo. Ennaku nga 2 eziyise mbadde ntambula kiro ssaawa nga 3 nendaba ab'ebitongole bikuuma ddembe nga babagalidde emmundu, kwabaddeko aba UPDF, kwabaddeko n'abapoliisi mu bitundu by'e Kawempe eno, naye nga bakwata Nnaalumanya ne Ssaalumanya nga babaga nti babakwata mu mbeera ya kireereesi. Etteeka eryo bakwatirangamu abantu, naye njujukira President Museveni yavaayo ye kennyini n'agamba temuddamu okukwata abaana oba abantu bonna nga mubakwata mu tteeka eryo, simanyi lya Hide and Disorderly. Kaakati ab'ebitongole ebikuuma ddembe mu bitundu byaffe eno gye tuwangaalira batambula ekiro ssaawa 3, abantu ebiseera abamu bakyanoonya byakulya, abalala baba bava ku mirimu, abalala baba balina we balagako. Ng'era Bannayuganda tukimanyi bulungi nnyo nti Munnayuganda alina eddembe okwetaayiza mu ggwanga lye nga bw'alaba, nga teri amukubye ku mukono. Ab'ebitongole eddembe omulimu gwabwe kati nga abapoliisi is to keep law and order. Abamagye kuba nabo bana abantu be story eno gye mbanyumiza n'abannamagye baalimu omulimu gwabwe oba oliawo okukuuma Bannayuganda na bintu byabwe na borders zaabwe, olayika nti Bannayuganda bali safe. N'ennaku zino bagufudde omuze okuteega abaana naddala abavubuka ne babakwata atanaani nga tewali misango gye bazizza, okanda kwewozaako babatwala kipayopayo paka mu buduukulu. Okuvaayo olina okusasula poliisi bondi, abaana ne babajjako ssente. Tumanye embeera eri mu ggwanga financial, abantu ssente tebaziina za kwewenja bwewenja, naye ne babajjako akasente
akatono ke balina nga babaguddeko emisango nti twabeekengedde aida and disorderly n'ebisangosango bwe bityo ne babakwata obujega abaana bano ne babakuba ne basuula mu makomera ku makya ne bakubira oba oli awo babavunaanyizibwako naye okubajjayo olina okusasula ssente. Eno gye mpangalira mu bitundu by'e Kawempe Lugoba ekyo ekintu nzize nkiraba bakikola nnyo. Abamu beegumba ne bagira beekweka bati ulaba ekibinja oba oli awo abavubuka 3-4 abatambula abayitawo balina gye balaga ne bavumbagatira babasiba ku miguwa ne babeetoolooza oluvannyuma ne babatwala mu mbeera ezifaananako bwe zito. Naye ng'ekigendererwa kyabwe tekiba kyakuuma butebenkevu. Ekigendererwa ky'abantu bano kiba kyakunoonya kamwanyi oba ensimbi mu bantu bano, ate nga nabo bakimanyi bulungi nnyo nti ne bwe baziwenjamu ebyaddala tebaziina. So mbaka b'omukulu ono buli muntu atudde mu position naddala eya security office, security agency na bano bakopolo okuviira ddala eno wansi mulina okwefumiitiriza ku bintu bye mukola. For instance, ekikolwa ekikolebwa ekya okubuzaawo abantu abduction naddala bannakibiina ki National Unity Platform be basinga okulabika nti bava ne complaints ezo n'ebirwabwako ku buvidiyo obw'enjawulo nti omuntu yabadde atambula ne bamubowa drone ne zifuuka drone ne bamutwala ewatategeerekeka, abaana ne basibibwa ne batulugunyizibwa mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Violation of human rights tulaba bannayuganda ab'enjawulo abavaayo boolyawo kulaga obutali mu mativu mu aspects ez'enjawulo enreactinga ab'ebitongole ebikuumaddembe gye bareactingamu, emiggo gye bakuba bannansi nga balinga abakuba ente. Bannamawulire be bamu ku bakifeesinzeeko baba bali ku mulimu gwabwe bakavalinga events ez'enjawulo oba oliawo gavumenti abantu beetakkiriziganya nabo naddala bwe baba nga balinayo event balina engumbulula gye babagumbululamu ne bannamawulire ne babatwaliramu. So kyekino omusirikale ono kyayogeddeko nti kyokola banno leero njagala okyefumiitirizeeko kuba kuno ku nsi mu butuufu twajjako nga baweereza naye buli bw'oweereza obulungi osiimibwa ani? Mukama Katonda wo eyakusindika kuno oba oliawo okumuweereza n'okweyisa obulungi ng'omuntu. Ate buli wookola obubi era tosiimibwa, ekyennyuma ky'obutasiimibwa ovunaanibwa, era Mukama Katonda abo nabo oba oliawo aba abalinzi basasula ekyo kyateekeddwa okulabika nti abasasula. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo ab'ebitongole ebikuumaddembe abavaayo okukola ebikolwa byonna oba oliawo ebinyigiriza bannansi musaana mwefumiitirize ku bubaka bw'omukulu ono bwe yagezezaako okupakeginga obulungi n'akozesa eddoboozi oba oliawo eritegeereka n'olulimi lw'enkakasa nti mwenna mutegeera mu receiving obubaka buno effectively. So bwe tuva ku b'ebitongole ebikuumaddembe nga bwe tugezezaako okubamenyaamenya n'ebikolwa byabwe oba oliawo ebikontana n'ebigambo by'omukulu ono ku butya omuntu bw'ateekeddwa okweyisa mu bulamu, tugendako ne ku bannabyabufuzi oba abakulembeze. Abakulembeze as of now mu Uganda tulaba embeera gye batambulizamu bannansi wakati kuba nti bannansi be bajjamu omusolo mu kutakaba n'okwekika ekyawaggulu kuba enkola bannayuganda gye bakoleramu kufuna ssente ze batoolako okusasula emisolo eri gavumenti oba oliawo eri abakulembeze nga kye babasuubiramu bwe bukulembeze bannansi bwe bagenda okuganyulwamu mu ngeri ya service delivery. Tunuulira engeri bannansi gye basasulwamu wakati mu kuba nti omusolo bagusasula ng'ekibasasuza omusolo kufuna ebyo bateekeddwa kufuna nga bannansi tulaba nga ssente nga bwe bazikuŋŋaanya ekitongole kya URA ne bazitemaatema mu parliament okugenda mu sectors ez'enjawulo. Kakati ate be tulaba kwe kugabana omusimbi w'omusolo ngeri ya buli bwanguzi, ngeri ya kwezibika nsimbi ya ggwanga mu ngeri ya manchoolo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Parliament ge maloboozi oba oliawo ge tubadde tufuna naddala omwaka guno
oba naddala ekisanja kino bantu bangi nnyo abakulembeze bwe twasindika mu paliamenti yaffe naye olw'okuteeseza bannansi babiviirako ddala bali mu kwegabanya nsimbi bo kennyini ne beerumiriza nti gwe walya zino tewazifunira mu mateeka sage ze twasooka ofuna z'ebintu byali biteekeddwa okgenda ekkalamojja omwali amabaati omwali embuzi abakulembeze bangi baavaayo nga babalumiriza omuli n'abanene ddala mu gavumenti amanya gaabwe obaoliawo gaanokolwayo ng'eri ababalumiriza nga basipiika Thomas Tayebwa, Anita Amongi, twalabako ku Prime Minister, Mama Nabbanja, ba Minister nga Agnes Kitutu, Banandutu, bonna balabikira mu ssage eyo abantu bangi nnyo obaoliawo abamu ne babasimbako ne mu maaso g'omulamuzi. Naye olw'okuba nti amateeka ga wano nago mawewufu babajjayo baafuna beyiro ne babajjayo era bali awo bataaya abasembyewo bano bamawanda nabo mubalabye embeera mwe babadde batambulira nga babalumiriza okulya ensimbi y'omusolo sente nno ezitali ntono sente empitirivu ennyenyenye basise Adonisia Namoju nabo twabalaba mu mbeera ezifaananako bwe zito bakamishona ba paliamenti abawerera ddala bana nga mwe mwali n'omu ku yali akulira oludda oluwabula gavumenti mu paliamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuugo nga munnakibiina ki National Unity Platform bavaayo naye nga bamulumiriza ne bakamishona banne nga bwe beegabanya ensimbi y'omusolo mu bumenyi bw'amateeka. Kino kikakasa nti ssente tebaazifunira obaoliawo mu mateeka. Theodore Ssekikubo yavaayo obaoliawo ng'asolooza emikono abantu bano obaoliawo engeri gye beegabanyamu ssente zino eteesebweko ku fulo ya paliamenti mu kuŋŋaanya emikono gyawerera ddala 180. That is a very big number. Okitegeera bwe babanga ababaka abawera omuwendo ogwo bagamba nti obaoliawo tetukakasa nti bano abakulu ssente bazifunira mu mateeka era nga kye baagala motion eno ejje ku order paper bagiteeseko mu paliamenti olw'okuba nti era paliamenti naye ekolanga bwesanze ebintu ne bidibegebwa bwe bityo sipiika yeebalama motion eno okujja ku order paper nga newankubadde emikono gyaggwayo. Ebyo bye biri mu bakulembeze baffe. Abakulembeze balaga tebalumirirwa bantu, abakulembeze balaga banyigiriza abo be bakulembera, naye nga buli muntu atudde mu kifo kyonna kyatuddemu mu kaseera kano oyinza okukyeyagaliramu ne vulugu yenna obaoliawo abakulembeze gwe bakola, naye gwe biyinza obutakwafekitinga, naye ate ne byafekitinga abaana bo mu dda. Abaana ne batandika obaoliawo okubonaabonera ekibi ekisikire kuba buli bannayuganda bwe bakaaba n'agenda mu ddwaliro nga teri ddagala, ng'obaoliawo ensimbi ezandikozeseddwa okugula eddagala wazikozesa gwe ne famire yo, abaana bo ne basoma bulungi, abaana bo ne balya bulungi, bano ne baluuzinga obulamu olw'okuba nti bagenze mu ddwaliro nga teri ddagala. Kyakubiri, bwe kibanga ensimbi ze mwegabanya zaali za kukola nguudo, bannansi obaoliawo ne bafuna obuzibu, for instance obubenje ku makubo, ne bamenyeka, ne baluuzinga obulamu bwabwe mu mbeera ezifaananako bwe zityo, gwe ng'eyazirya oli eri weeyagala bweyagazi na famire yo gye bujja gwe nga gwe kiyinza obutakwatako, naye Mukama Katonda si mulyaza amaanya. Obaoliawo ekintu ekyo bambi nekikwatiramu abaana bo kuba baba basomedde ku nsimbi ya bukulupya, amatama baba bagejjedde ku nsimbi ya bukulupya, naawe olubuto obaoliawo olukuzimbagatana luba luzimbagatanye ku nsimbi ya bukulupya, ensimbi gy'oba tofunye mu mateeka matuufu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo abakulembeze nabo beetaaga okwefumiitiriza ku bigambo ebyo, kuba abakulembeze bo kennyini be bawa ebiragiro nti abo mubawambe. Twasoose n'ababitongole bikuumaddembe bo bayinza okuba bayimplementinga orders nga ziva eri bakama baabo, naye ate naawe ow'ekitongole ekikuumaddembe tojja kulabika nti ovaayo
wejjeko omusango nti nze bannange yali oda bandagira bulagizi naawe oli muntu osensinga nti kino kye bandagidde kituufu, kino kye bandagidde Mukama Katonda wange oba oli awo kyanjagalizanga omuntu gwe kennyini olina okubaamu kye bayita ak'obuntu, humanity. Oli ne bw'aba akuwadde oda gwe gwaziwadde tosobola kwefumiitiriza ku kintu ky'ogenda kukola nti kikyamu. Kaakati ab'ebitongole ebikuuma ddembe bafuna oda eri bakama baabwe nga be bakulembeze nti abo mugende mu bawambe, nti abo mugende mu bakole kino, awo omuggo njagala guvuge, awo njagala mukole kino, mu mbeera ezifaananako bwezo. Gye buvuddeko emabega tufunye amaloboozi ag'enjawulo agava mu bantu ab'enjawulo. Waliwo omusajja awo yeeyita Omunyarwanda wa Bobi Wine alumiriza ab'ebitongole ebikuuma ddembe nti oba oli awo baamukwata ne bamusiyagga wakati mu kuba nti yali mu mikono gy'ab'ebitongole ebikuuma ddembe ng'amanyi nti oba oli awo nkwatiddwa nnyinza okuba nina emisango gye nazziza kale kaŋŋende mbitebye. Naye ate olutu bwe yatuuka eyo ne bamukolako ebikolwa eby'ensonyi, bamusibya amagulu, agenda owulira nga bamufubutuka emabega. Ebikolwa Katonda byavumirira, ebikolwa ebireeta Katonda obusungu, ebikolwa ebireetera Katonda okulaba abantu ababikoze nga basingirayo ddala okuba ababi ddala. Tukimanyi bulungi nnyo Bayibuli ekisomesa ne Qur'ani nti gwali omulembe mulamba Katonda n'aguzikiriza omulembe gwe bayita ogwali ogwa Sodoma ne Gomora. Abantu baamu bonna Katonda n'abazikiriza obutalekaawo muntu yenna nga mulamu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo tulaba bannansi ab'enjawulo ng'ate oba oli abo babatuusaako ebikolwa ebifaananako bwe bityo ng'era baleeta obujulizi oba bwino akakasa nti ddala kituufu baabitutuusaako. So ababituusa ku bantu n'abatowa odo tuusa abantu ku bintu ebifaananako bwe bityo, Katonda asasula, Katonda teyeerabira, Katonda ayimirira wamu n'abo abanyigirizibwa nti buli anyigirizibwa oyo amunyigiriza kaba kaseera buseera oba oli awo Katonda naye omukwatako oba omukwasa omukono ogw'ekyuma ng'akaseera katuuse. Ayinza omukwatirako wano, ayinza omukwatirako mu bulamu obw'oluvannyuma, oba kuba yaba kusuwadiru nti ajja kufuna ekyo kyabadde akolera mu bulamu obw'oluvannyuma, naye ate n'abaana be oba abantu be balese kuno ku duniya nabo basobola bulungi nnyo okulabika nti bakisasulira. Kaakati bwe tuva ku bakulembeze ne tugenda ne ku bantu ssekinnoomu, abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo realistically nabe neeyisa yaabwe si nnungi. Omanye ebiseera ebisinga Qur'ani yo kyesomesa, buli wolaba obukulembeze obubi, obukulembeze obunyigiriza, obukulembeze obutalumirirwa abo bwe bakulembera, oba oli awo ne be bakulembera baba balina okwetunulamu mu neeyisa yaabwe ng'abantu. Bo be bakulembera beeyisa bulungi? Bwe baba nga bali mu maka, omukyala yeeyisa bulungi eri bbaawe oba bba yeeyisa bulungi eri mukyala we. Mu society gweyisa bulungi eri mulirwanaawo. Naye nga tulaba abantu nga battiŋŋana nkaayana z'amataka, abo be bantu nno be bakulembera. Abantu baloga bannaabwe, abantu beeyogerera ebyanjwanja oba oli ebitaliyo, abantu bennyini bakolagana n'ab'ebitongole ebikuuma ddembe okukonjera bannaabwe. Okitegeera ebintu bye batalinaako mitwe na magulu. So ebyo byonna oba oli awo ebikolebwa abantu ng'abantu nabo byandibanga bireetera ensi obutatambula bulungi. Gwe ng'omuntu okubonerezebwa ng'okyali ku nsi, oba gwe ng'omuntu okuzaalira abaana bo n'abantu baba naakuvaamu akabasa okulabika nti bafuna ebibonyoobonyo. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo obubaka obwo ngezezaako okulabika nti mbukubamu ttooki n'okubusengejja
gwe mulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG obwefumiitirizeeko olabe amakulu agabulimu oba oliawo beeko byokyusa kuba bugazi nnyo okuviira ddala ku bitongole ebikuuma ddembe. Bugazi nnyo nti n'omukulembeze abwetaaga. Bugazi nnyo nti ne be bakulembera babwetaaga. Uganda yaffe bwe bayakutambula bulungi. Tukaaba nti embeera tetambula bulungi naye ffe tweyisa bulungi ng'abantu eri bannaffe. Abakulembeze bennyini okutufuukira akayinja mu ngatto byandibanga ate bikolwa byaffe. Katonda n'ayisiza okwo okulabika nti atubonereza. So obubaka obwo tubuleese, twetaaga n'amaloboozi amalala ag'abantu oboolyawo abatudde mu bifo ebinene, kuba ate bo we boogera mutuufu kireetera audience gye batagetinze okwefumiitiriza kw'ebyo bye boogedde. Kati oyo munene mu b'ebitongole ebikuuma ddembe oboolyawo obubaka bwe bwabufuna bantu bangi nnyo abali mu ekyo kyali abayinza okubwefumiitirizaako. N'abakulembeze ab'enjawulo tubasaba baveeyo n'obubaka obufaananako bwe butyo. N'abantu ba bulijjo ffe be bakulembera tugezeeko okupreachinga obubaka bwe butyo, oboolyawo nnyaffe Uganda eneetereera ne bannayuganda abagiwangaliramu ne batuuka okugyeyagaliramu. Naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Kye tubasaba kwe kusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe, twongere ate okulabika ntutambula ffenna. Ganja Fadi ge mannya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum warahmatullahi.